Honorable. Andise. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Ogamba otya Honorable? Ndi bulungi. Ogamba otya? Alhamdulillah. Amina. Obubaka bwo obwa kisiibo kikutwala kitya? Leero tutandise olunaku olusooka. Abawuliriza abaffe n'abalaba mwenna. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Baagaliza mwenna ekisiibo ekirungi n'omwezi guno ogwa Ramadan. Nti buli kyonna ky'oba okoze mu mwezi guno kibeera osobola okufunamu empeera ennungi okusinziira ku nzikiriza yaffe ey'Obuyisiraamu. So mbaagaliza omwezi omulungi n'ebyo byonna ebirungi ebibeeramu, mubeera okusonyiwagana, okwagalana, okwenenya, okwagala n'okudda eri Katonda. Okay. Well, oye Honorable Luzzi. Ekisookera ddala Ibra. Naam. Nze nkuze. Tulina n'ensobi nnyingi nnyo ze tukoze mu kuvubuka. Kituufu. Era n'amagezi ge naali wadde mpa abaali mu age group yange kwe kukola ebyo ebintu mu myaka egyo ebibagasa. Ate ebituufu mu myaka gyange n'obuvunaanyizibwa bwe ndimu obirabo ebintu nga biba private. Kituufu. Nga siyinza oba oli awo kudda wano entandika kubyogerako oba olumu byoba oyogerako obaako b'osanyusa oba b'onyiiza. So kale ensonga eziri private ntera nnyo zikuuma nga ziri private. Era ebintu ng'ebya relationships nze ebbanga lyonna bibeera private. Era nga mpa nnyo ekitiibwa abantu be mbaddeko nabo mu relationship oba bembeera nabo mu relationship. Kuba mu kukuzibwa okwange nebye mbadde ndaba bamaama bange, bataata bange, ensonga z'obufumbo n'ez'omukwano birina level bibeera nga biri private, nga olina by'otasobola kwasanguza mu public. Okugeza nina abaana bwe bati, oli ali lubuto, oli yazadde, niwe mbeera nkyogera ku muntu mulala. Si bwe ntyo bwe nakuzibwa. Si nti kiri kiba kya buswavu but kiri private. Kuba n'abakuwalana nabo bennyini asobola okukozesa omukisa ogwo. N'abalogo abeebiisa ebibi. Waliyo oli nga yadde anoonya abaana tabalina. Waliwo oli ng'akuwalana olw'ensonga ezimu oba ez'enjawulo, kati buli lwo exposinga private life yo oba osobola okuwa omulabe omukisa. Naye nga kituufu ni musajja mufumbo, ate sisoose kuba mufumbo kati kitaliimu sitaani. Naye ku musajja yenna okuwasa kiraga buvunaanyizibwa nakuwa kitiibwa muntu gw'aba akola ki, gw'aba ali naye ne bazadde be. Ate n'abaana baffe obawa ekyokulabirako nti nammwe njagala mubeere mutya bwe mutya. Honorable, weewaawo nga bw'oŋŋambye nti munne wafuuka si wafu, oli musajja mukulu kati, oli musajja wa buvunaanyizibwa. Mulimu ebintu ebimu bye tutayagala kubuusa maaso, weewaawo ebimu twagala byogerako, naye badde nsaba nkozesa omukisa guno, engeri gye nkolera abantu, ate naawe engeri gy'otafunikafunika, obeera bize mu mirimu gyo. Badde nsaba nkozesa akakisa kano nkubuuzeeko ku bibuuzo ebimu oba abantu abamu bye bandyetaaze okumanyaako. Kansooke okuba nga nkongratulatinga olw'okuba nti munnaaye emikolo twagiraba era kulikayo ku mikolo. Ku bantu abamu navaayo, naye ku bantu abamu ebintu ebimu bye balaba nga achievement oba eby'omuwendo ku balala bya bulijjo. Mikolo navaayo era nkakasa Saara waali musanyufu. Teri mukyala ali eyo ebyaddala ng'oli mukyala omubuulirire omwana omukuze obulungi, omwana alimu eddiini nga weekakasa ky'oli
ate aliyagadde kufumbirwa. Yes. Ate n'obeera wa mazima ng'okola ebyo. Omuntu yenna kye yali kusuubizaamu. Si buli muntu nti bamuwasa, kye njagala omanye. It's only the special ones. Special people deserve to be wedded, to be married. Special people. Omuntu ng'onoomuwasa osinziira ku ki? Ngera boga si buli omuntu bamuwasa. Kuba buli omu alina ebigendererwa byasanga mu mukyala. Nti omukyala oyo asaana ekirabo bwe kiti. Biki bye wasanga mu Saara? Oba osinziira ku ki? Gwe kennyini ogamba nti omukyala ono asaana ekirabo bwe kiti eky'okubanga muwasa. Engeri ensonga gyeri ku Saara specifically nja kwogera ku Saara in that regard. Naye omukyala yenna okugamba nti oli wife material gw'olina okusalawo n'okukkiriza nga tosazeewo ku lwa ssente by'osuubira, olina okuba omuntu ng'omutegedde bulungi. Nze nga nzibe nandyagadde mukyala ye muntu ow'amazima. Teri musajja ayagala nkucwa erimbalimba. Olulimi ng'okozesezza Luganda. So abakyala abamu beefuula ababuzaabuze ennyo nga bali private nnyo. Omukyala ng'oyagala omusajja akuwasa olina okuba ng'okkiriza. Teri password mu ssimu, tolina byama. Togattika basajja ono n'oli. So omuntu atuukisa n'akwesiga. So Saara nina n'abamukwana nga mikwano gyange naye bonna mbamanyi naye tebakimanyi. Olimba? Nkimanyi. Mbasanguze. Ng'ate emikolo balabanga bimikolo okumanya abasajja bazibu abatali serious. Oba tukireka abakyala nti balina okuba serious. Ne kubategeeka kubaako ate abakwana mukyalawo. So kati omukyala asalawo naga nti nze ndi waagundi nga buli kimu kyonna kimubuulira. Ekyokubiri, omuntu nga omanyi kyoyagala. Bw'omala okumanya kyoyagala, omuntu oyo givinga in weewaayo. Saara amanyi luzzi, amanyi kyayagala. Era nyinza okugamba nti amanyi nnyo n'osinga abalowooza nti bamumanyi. So kati omuntu waatu bamuwasa. Era nange saalonzalonza, toyinza ssanga kirungi ate n'okizannyisa. So nange nkakasa nti bonna nabawangula abeetenda. Kwegamba you took your time. Teri time. Wali omaze ne Saara bbanga ki? To an extent otuuka nti ogambe munnayo kati omanyi tugende tukole emikolo. Era leero yankubuulire omuntu gwe banaawasa tebamulabira bbanga ddene. So obeera n'omuntu ebbanga ddene era n'otamuwasa. Qualities ziri ne qualifications osobola olwawo ziraba. Niwo omuntu osobola n'omumiitinga olunaku lumu nga yo yalimu by'oyagala. Yes. Era nkubiriza abali eyo. Bamaze mu relationship ebbanga ddene nga tebakuwasa, omuntu aba tannaba kuzuula. Nakakasa nti osaanidde. Anti oli ayinza okukikola mu lunaku lumu nga lw'ogambe. Mu lunaku olwo lumu n'omanyiramu ebirungi bye nga just abikoze. Just to make you happy, oba to prove you nti bonaye she's the right person. Katonda yakola omusajja ng'asinga ku mukazi. Ne bw'omukola ki omusajja wa njawulo, kitegeeza nti wa wansi, ne Katonda yasukkulumyamu ku musajja. Omusajja alina talent ey'enjawulo. Okumanya ahead a little bit omukyala. So omusajja asobola okulaba omukazi anaabaamu amagezi mu seconds n'embuyabuya. Era mu seconds. Kitegedde. So it's not about the time gye namala ne Saara, but ye time gye natwala okumanya Saara nti she's a very good person that deserves all the best from me. Era asaana okuwasibwa, si kuzannyira kwabula okuwasibwa. Asaana n'ebirungi byonna ebyeyetaagisa. Kuba omusajja olina bw'oyagala omuntu ogezaako okumuwa ebyo by'osobola era by'ayagala. So nsobola kugamba nti nazuula mangu nnyo ebirungi ebiri mu Saara. Ate nze Abraham ate ye Saara. So chemistry yali yeekola yekka. Era awo wennyini bw'owazuula ebirungi ebiri mu Saara by'otasobola kuzuula mu muwala oli. Ani? Alicia.
Alicia yani Debbie Sempak, yes. Saagala nnyo kudisikasinga ku mukyala Debbie. Saagala kubeera ngoba mukkakanya oba akola ki, era kyenyinza omwogerako nti nabeera naye very good time. She's a very good woman. Era alina qualities nnungi nnyo era nnyingi, era ali mutwala ali batutta obukyala. Lwaki wamulekawo? Si nti namulekawo, nze nkimuddiza nti oba oli awo ye yandekawo. Oba oli awo nali sisaana okubeera oyo ayinza okumuwasa. Nze bwe nnyinza okukirowooza, era ankakasa ajja kufuna ye gw'alaba nti yali asobola okumuwasa. But I cannot say nti alina ekizibu kyonna. Mukyala wa mazima, mukyala mukozi. Era n'okutuuka nti yanzaalira omwana, it was all good time. Era kyenjala n'okukubiriza ababeera mu relationships nezifuna obutakkaanya, teweerabirayo good time muntu gy'otuba watuukako naye. Naye mba munyiigaganye mutya, olina okubaako ne limit n'ogamba nti newankubadde naye ate okukoma wano. Mpozi ekyenjawulo ky'okubeera nti omuntu omutuuka ne muba nga mulina n'omwana, waliwo emitemu nga n'ebyali kulumye nnyo. Osobola okugamba omuntu nti ku lw'omwana kino n'okyerekereza, something like that. So nze kyendowooza nti si nti nalekawo Debbie kuba twayawukana ebbanga ddene, emyaka kumpi gigenda ndowooza 8. nga bukyanga mwawukana? Yes. And we have been friends. We've been friends. Tukuza omwana, a very good and handsome man, very intelligent. How old is he now? Akina ndowooza kuweza 8. Okay. So sina nnyo hard feeling. So since okuva mwayawukana naye ng'enkolagana ebaddewo beside bino byokugamba nti olina olabirira omwana, enkolagana ebaddewo eri nga like olabirira mwana, oba mbadde temwogererako ddala totali nga yeerabirira omwana we? Kati ekisooka nze abantu abamumanyi, so we have had very good time ne Madam Debbie raising our son, very handsome and intelligent boy. Era she's a very good mother to her son. Kyenyinza okugamba nti nkola obuvunaanyizibwa bwange bwe nsobodde nga taata. Nyinza obutasobola kukola biri extreme, oba oli awo omuntu yenna byasuubira, but ndi muzadde ate sisobola zaala mwana nga simwagala. Ate sirowooza nti ndi mu levels eziyinza olemererwa okulabirira omwana. So omwana mbadde mulabirira buli n'omwana ne ku simu kwali. We talk almost every day n'essimu. Sirowooza nti nsobola obutalabirira mwana. But why is she bitter ku ggwe? Ekisooka abatamanyi Debbie bonna nyinza okumwogerako katono. Tali ekyo abantu kye balowooza bonna bali mistaken, era asobola okumisleadinga. I don't think she's bitter. She's acting fujjo just. Tali bitter about anything. Mbuuza lwaki tali bitter, mumanyi bulungi nnyo. Ye muntu asobola okukanga mu kintu ng'ekigendereerwa kifujjo just kyekyo. Naye tali bitter. I don't think nti ali bitter. Why would she be bitter? Because munaye tulaba. Banze siri bbaawe. But waliko. Naliko. Era nemuteekawo ekitonde. Ekyo nze nkakasa fujjo just. N'ebisinga byayogera ebyo fujjo, maybe nga oga nti okangamu omuntu olabe bw'avaayo bw'akola kisinadde eri n'aseka, but nze amumanyi omutima gwe. I don't think ali bitter. Or she still have feelings for you? I don't know. Ekyo maybe oli mubuuza lw'oli mulaba. Era bw'oba olina feelings eri omuntu bakola batya. Kati nze nga bwe nayagala nti nina feelings eri Sarah naye nga gwe nnyabo kwetaaga njagala ate nakuwasa nga maze otutegeera. Kati n'omukyala bw'aba maybe nga alina
feelings mu muntu mulina n'omwana waba ddala nga ddala zina asobola ebyokukola aba abimanyi agamba nti ebyo byatutabula munnange nsaba onsaasire you know tuddiŋŋane something like that but I don't think that's what it is. I don't think baby moved on naye nga obuzibu bwavaawa honorable to an extent okutuuka nogamba nti muneeka kuyawukane n'omukyala gwe wazaddemu omwana obuzibu bwava ku ki? Tewali buzibu buli awo kya bulijjo abantu babeera bonna ate ne baawukana olw'ensonga ez'enjawulo nikigaana ate bagamba nti kyo kigaanye kite sijja kuddaawo gambe nti kino sijja kwogera details ziri unnecessary oba oli awo. She's a mother of my son, a very handsome and wise boy. Kati nze omuntu nga nzaalidde omwana abeera very special to me. Sisobola mukuba kumufiirako oba kwogera bintu bimu. Nina bye neesigaliza for the sake of our son, for the sake of bakoddomi bange in that matter, for the sake of my family. Saakwira musajjasajja yo yanyumya eby'omu maka ge asabukasabuka n'ebitamukwatako kimbuyege zisiri kimbuyege naye nga byo byayogera ku byo byakwogerako nga taata omwana wo biraba oba tobiraba? Mbiraba. Nasoose ne nkugamba nti Debbie mumanyi bulungi nnyo, she's not what you think she is. Ne byayogera si byebyo byaba ategeeza ekituufu akimanyi. Nze nga bwe mumanyi, this is my opinion. Asobola omisiridenga abantu bangi nnyo ne buli omu kyamulowooleza si kyekyo. Alina karakita eyiye eri unique. Ekyokubiri abantu bamumanyi, nina abantu abamumanyi nebyaddala gosobola okugamba nti Luzza akola kino mpozi oyogera ku Luzzi mulala naye gwe tumanyi siiwe. So asobola okwogera abantu abamu bye baagala okuwulira oba nga yalina kyayisaawo oba oli awo but era sibitwala nnyo serious. Naye ne bwe yalibadde nga abyogedde bw'atyo nina level nze we sitasobola mwengeejinga kuba nagambye nti omusajja yenna alina amagezi. Olina okumanya nti Katonda yakola omukazi nga wanjawulo ku musajja. Omukazi bimusanyusa bitono nga biri unique, alina ebimunyiiza nga biri very funny. Akati tekikwewuunyisa omukazi anytime bw'akola ekintu. Naye omusajja alina amagezi yo yasobola oteminga omukyala era big up to anybody akyalina omukyala we ne bamala emyaka 2, 3, 4 and more. Omusajja oba okoze ky'olina okukola. Kirala, I'm not perfect. I don't think I'm perfect. Nange nina ebizibu challenges nganze ng'okusobako ng'omuntu. Era siyinza kudda wano ne ŋŋamba nti nze ndi perfect nedda. Therefore, ebimu nange binnemerera ng'omuntu. But at the end of the day, I believe I'm the best husband in the whole world. I believe I'm the best father at the same time. Okutuuka to an extent okugamba nti mwawukanira mwali muyombyemuyombyemu oba nga muyombamu ne muddawo kwezo nakyo mu bufumbo kibeerawo. Kya bulijjo mu relationship temusobola kuva buvi out of the blue nga twawukanye. Era wabirawo ekusika omugwa kuno kuli gonalaba awininga ono bw'atyo. Naye nga bwe nkugambye nti ekiri meant to be kisigala ne kibeerawo. Naye Katonda agamba nti olugendo lwe mutambudde ne gundi lukoma wano. Tosobola kuba oli awo kiwakanya. Katonda bw'atyo bwe yali ageza. Engeri gy'oli taata w'omwana we bukera ku makya. Nagamba njagala kumiitinga twogere ku nsonga eno bweti ne bweti. Can you give her chance? Of course. And simulabe wange at all. Debbie is my friend. The fact that we are having even a child, if it is necessary, gayagala kundaba, we can always meet. It's no problem. Ne kusomero wabampi sente bakulaba mwana kusomero, we can always come to an understanding. She's not my enemy.
ate ne Sarah agenda okujja mu bufumbo. She knows everything. There's nothing about me she doesn't know. So tekimwewuunyisa. Era I just tell her ngenda ku ssomero lya mwana bwenti. Ate n'omusajja nina byenkola nga seebuuza buli kintu. Koze ebimu bigambo bye yayogera gamba nti yali akulabirira. How true is that nti yali akulabirira ng'akwane ku ssente ze gwe ngozi nga nkola ntya? Nga ng'ozizza mu bintu byo birala. Buli yali akulabirira n'omukyalo yennyini Sarah okwegomba yakulabirawa? Kasente ke kakutaddemu nga ke kakulabisizza obulungi. Oba oli awo kituufu. Credit tugimuwa okundabirira kubeera obeera mukyala w'omuntu alina okulabirira bbaawo. Naye ekyokugamba nti yampa tolumba siri musajja. Naye nkujjukiza nti Debbie asobola okumisiriidinga abantu. Gw'olaba kisoboka oyinza okuba tomumanyi naye abamumanyi basobola okugaa nti awo takubye nnyo. Anti munne ebigambo bye yayogera. Tuwaddemu okwogera kyayogedde naye era bw'abampa era sitegaa nti tampangako nikakasa nange bamubuuza nti omusajja ono yakulabirirako oba era tayinza gamba nti teyampa. So sijja kugamba si kive omukazi okumpa oba yampa and I respect that. Era siyinza gamba nti tampanga. Si mulabe wange w'otuuka omuntu omuzaalamu omwana ebyaddala sisaana kuweebwa bw'aba yampa. Nange kennyini sisaana kumuwa. So obuntu butono it does mutual benefits. Bw'aba yampa era nsiima era nasiima. Siyinza kuddaawo ngambe teyampa teyandabirire. Buvunaanyizibwa bwe. Naye abakyala b'ennaku zino okulabirira abasajja bannaye nga kizibu. Kati omukyala alina kulabirira bba gwe mulimu mutuufu. Yes. Naye kiri kye ngambye nti ate okulabirira kya mirundi ebiri. Kulabirira buvunaanyizibwa bwa mukazi okulabirira omusajja. Naye n'omusajja alina obuvunaanyizibwa bwe. Muyinza okuba mubigatta. Oba naye ayinza okuba nga binaga nti asobola omisiriidinga n'akuba komerera. Naye I believe I'm a champion. Abamumanyi they know who I am. Bw'oluvannyuma walaba Debbie okuvayo n'akwasanguza ebyo byonna kimmanyi nga bw'ogaye nti wabiraba wawulira otya? Gwe nga guki ekyakujjira in your mind? Munnange ate ekyewuunyisa teri kipya nze gye ndi. Tebikulya? Tewali bindya. Nze atasaba mulimu ateegayirira ateewola. Kati ekinnuma nti ekyannumamu tekyannuma naye kinaba kyendi concerned nti yeerabira nti we have a baby. Ekyo kintu kibi nnyo. Kati obeera omuntu olinamu omwana n'oba wamwagalako olina level nga sijja kukuba nnyo. Obeera okuba ennyo. Kati ate oba omuntu olinamu omwana olina level n'ogamba ddala omumanyi omwana wa musajja oyo. Naye okujjako nga wakitonsa wakagwa okakuba kano okakomerera kateeka ku ttaka. Naye omanya nti omwana ono mwana wa musajja ono. Olina ebintu byogamba nti kankubemu katono wano for the sake of the son. Ekirala ekitaasanyusa kyokuba ennyo ate n'oyitawo kwe kuteeka amannya g'abantu abalala. Kuba nze it's okay basobola okumanya lwaki olina challenge nange. Because I said I'm not perfect. Nanyinza okuba nina ebitagenda bulungi gyali oba oli awo. Naye oyingizaamu amannya g'abantu abalala n'oboogerako negatively. Kati nze ne bwe mba nga bivuddeko abalala bayinza obutabivaako. Olumu n'omuntu ayinza okukola obulabe oba okukuleetera ekintu kyonna tomumanya. So kiba kirungi nnyo okuwakola ntalo ku bantu bangi tomanya ani. Era wano wentwali omukisa guno okwetonda ng'omusajja eri abo bonna Debbie be yayogerako be yateekamu be yalumya. Ayinza okuba yabikozesa obutamanya busungu n'ensonga endala ez'enjawulo. Ne for the sake of my son basaba abantu n'abo batusonyiwe bansonyiwe. Ekyokubiri nange overreacting. I should have done better. I am not that low thinking person. Ni nange nduza nakusama emotions kuba nage nange siri
perfect era awo wennyini wetwalabira gundiyo gyowawanika ku Facebook era nange njagala kwetonda n'omugeraageranya ku Saara ate nekyewuunyisa I'm a very good writer nakola literature Kawempe Muslim I was good. I'm a good writer by the way kati nsobola okuwandika ekintu nange nga target yange kukanga mu muntu mulumyamu naye overreacting oba oliawo nange saakola kirungi era wano bintu ayala omukisa guno okwetondera omukyala simumanyi muwulya buluzi litakagwa naye namukubamu awo eggaali I don't think kyali kyetaagisa nsaba kyala litakagwa naawe nsonyiwe I overreacting ekiteetaagisa neighbor online in-laws n'abagoberezi bange I'm a politician n'abawagizi bange sijja kubaga nti ndi perfect ebitagenda bulungi buli muntu yenna asobola okusobya ye litakagwa tukimanyi nti Eva ye abeera ku side ya girl child so kati yes naye kyengeza kugamba nti I shouldn't have reacted that way. It was not necessary. I can do better than that. That's what I'm trying to say. Yes. Honorable nzi statement eri gye wateeka ku social media ku Facebook yonze yasinga okuntabula bwe nageraageranyaamu bwe nti ne Debbie ne Sarah wana Haiti wana kakalaawo ane bannange. I was actually talking about Sarah specifically in that regard. Naye omuntu abenjawulo yasobola okwambala engatto nga si ye nemufiiti alowooza nti ye why it was not about the behalf that was not my first relationship sijaga nti ndi natandikira ku Debbie biki n'omuntu omulala asobola okugamba wayinza obeera ba Debbie bangi bwe batyo I'm a man. I'm proud of being a man and by that a responsible man. So kyengeza kugamba nti engato teyali ye yajepimamu obolyawo nange engeri gye yali akasuse ka bomu nange nakasuka akakazikiza obolyawo kati ate ye nalowooza kake naye nga basically I was not attacking her. It's not necessary tuba agambye nti nange bitagenda bulungi I'm very sorry. Okay. It's not necessary. We are better than that. Akatono nnyira ku Debbie katono nnyo. Debbie ono oli bwamulaba ebiseera by'emabega kuba ogaye mubadde mwali mwakamala emyaka 8. Engeri gye yali apposinga ku social media, engeri gye yali ayambalamu ku social media, bye bimu ku bya contracting ogenda gyali osobola okubanga munnaye mutulekawo enkolagana ey'okutuuka nti muzaale n'omwana kuba ennyambala ebiseera ebyo bannaye ng'alina bupoozi bwakola n'ogaba bannaye nga abeera nkiyita half naked. Kati buli musajja yenna buli muntu abeera mu relationship aba ne byayagala mu muntu. Esooka njala kujjukiza nti nagambye Debbie asobola misleadinga abantu nze nga mumanyi era sijja waayira kyatali siso akyogera tuba nagee siso agenda overboard simply because oba yalina kyeyakoze. I stay a man, a responsible man. Asobola misleadinga abantu ebyo byonna bye yakolanga akyewuunyisa si byali era n'abawala abali eyo nammwe mubikole it's okay naye muntu asobola misleadinga abantu ne muba nga mumanyi kirala naye ng'ali kirala. So nze bye nali mwagaddeko tebyali ebyo era ebyo byali it was not a requirement to me nga sibiraba tebinkwatako. That is her life, private life ye byanyumirwa byayagala mu relationship tugamba abantu byomu muntu mweddembe akole byayagala nze bye mwagala mbe mba mbifunye tononoza bibi byayagala ate n'ekirala relationship nze banjirimu naye abaala bena boogera bakola ki be bamanyi. So mu kiseera ekyo bye nali njagala mu Debbie byali birala ngeri bye tebinkosa wadde era ebyali byamunjagaza bisigala nga byange era omusajja ali mutwala oba olyawo ebintu ebyo naye alibiraba ebirungi ebyo byalimu naye nga nkugamba nti Katonda ate era buli muntu amukolera olugero timugatambula mutuuke wano. So kirizaya n'omusajja omulala okujja omutwala n'omwana wo Ibba nagenzi kati ndi muntu mukulu nkuze there are errors zenkoze before nina bakoddomi bange nina bamaama nina abantu
n'ensobi ze kyayinza kuddamu kukola ate n'ebintu ebimu neebuuza kati ne wali emyaka nange oba oli awo giba gikuwaga ebintu bingi tobimanyi naye omuntu kati bwe tuli tulina kukuza mwana era omusajja alina abamututte naye aba afuuse taata era baba bamusanjwanga era wabanga amututte naalibadde happy kuba teri muntu ayinza kulabirira mwana kusinga maama we era siyinza kuteekayo kintu kyonna nti waliwo hard feeling omwana sajja akkuliza yes nze nange abankuza abamu gye nakulira history yange si be baali banzaala so it's normal era nabo baba bataata era si kya bugunjufu kuteekawo mbeera eteetaagisa sirina mbeera yonna ku debbi awo wennyini bwe twalaba nti oluvannyuma lw'okuvaayo n'okola omukolo oba gwe gumu gwasinga okuba nga gumutabula nze nziramu ne nkugamba nti mukyala Debbie asobola okumisiriidinga abantu wafujjo waddalu mumanyi bulungi nnyo sirowooza nti mukolo gwe gwamuluma sikirowooza kuba kimanyi nali nagenda nga movinga on nga naye yamovinga on ye yennyini yayinza okubagamba lwaki yakola ebyo naye nga sirowooza kale omugole yaali atya Saara mukulikeeyo mu honeymoon omukolo twagulaba era ebigambo ebimu ne biyitiŋŋanaawo bigambo kye nti munembu wamuwa emmotoka mbu ate emmotoka gyewali omuwadde omwoyampewo bw'olwakyukayo ate emmotoka ne bagimuggyako kati neŋŋawo waayo naba nsanzeho nalebe ensonga ena gyegikilalifayingako bulungi kakati omuti oguli entontogolo gwe gufa enkonyogo nze kati buli kintu kyonna balina okyogerako ekituufu n'ekitali kituufu ekyokubiri amasannyalaze gakuba feezi singa waliyo feezi kuba buli muntu yenna nga waakiri obula kyokasukayo naye nakugambye ate abantu tebeerabira waliwo abantu mikwano gyange famire yange waliwo abantu abamumanyi mpyo bagamba nti kikimwogedde ate tetuganye naye ekisooka Saara abadde avuga Range Rover kati bw'afuna endala kyewuunyisa ekyokubiri Saara ewaabwe era nabo si babi tekyewuunyisa akasente we kali famire mwava famire nnungi luzi nvuga hama ezi bbiri nina ne Range Rover nina emmotoka nga 8 kyewuunyisa Range Rover eba bagikoze mu bbaati lya nnyonyi gye ŋŋenda ne neewoola ekigendererwa kyange nze tebansondera mbaga era njagala omuntu agambye nti ffe twamuwayo emitwalo 10 kati wenkolera embaga ne ba service providers abasinga obulungi mu Uganda mu buli kimu it was the best because I'm a champion I know who I am toyinza kugamba nti biba bicupuli kati oyo yagisika mu mukubire kasimu agibalage emmotoka muwampewo anti ngamba bagireetera nako nga n'emipiira gyonna giraga nti ate wali buzibu nze nkugambye yagisika mumukubire ne ku kasimu agibalage Saara gy'alimu ali kwa Roma alina mu kuzannya kati bali mu dduwa so ebyo babyogera ku nafuya naye mbadde gamba nti be bali olyomya baakolimirwa n'ayogera kino nekyatamanyi fe abamu tuliivinga ebirooto by'abalala buli kimu baloota nga balaba tekisoboka era kyova agamba wano mu Uganda omuntu bw'aba muwala n'abaako levo gy'ali bagamba oyo malaaya bw'aba musajja bagamba oyo mufere tayito y'obufere nze ne bwe nali mu campaign nga buli mwagamba oli mufere nga bagamba emmotoka zennina nzijja wa muhoozi ffe tutta abantu tutunda bibumba Museveni nze ne Museveni simumanyi president wa Uganda simulaba akola ike sirina interested kumumanya mwagaza ki si byonna nze sirina kimwagaza muhoozi sirina kimwagaza era nsobola owagira omuntu wagizi nze muwano muwa support ya ne my time ne bannayuganda abavubuka bali misled these days balowooza buli kirungi kyonna kyakubba
buli kintu kyonna kya bwamalaaya mukazi omuwala ali successful eyo narrative mbi era baba nga gye banoonya okufuna obukulembeze nga balowooza ebintu babba bibbi baba balimba so omuntu olina okukola nze ndi best Canada Hong Kong China abantu abamanyi ndi citizen wantu wa mirundi egy'enjawulo ate nga tebankozesa Dubai kyova ngamba kati Debbie amanyi bulungi nnyo alina okubabuulira ndi musajja kigaati nga mutudde mwekka so kati abatamanyi beefuula abamanyi era ebyongozi z'abaalemererwa bwe mba mufere nasobola okukola omukolo bwe gutyo ate bonna butono byenkola byendi small problem butono bwe mba nsobola okukola ebyo buli muzadde yenna ng'omwana we alinga luzzi nga mufere then buli muzadde yali yagadde omwana we abe mufere kuba bye balina ebirungi tutubivinga ebirooto by'abantu nebino ebyokwesimbawo abantu balowooza tulina byetwagala teri byetwagala bye tutali era ffe muna ekikwewunyisa bwetugenda ebulaayi eyo tujja wano nga twagala okulaba byetulabye eri tubireetekuwa naye abantu batukubakubula kututta nze era abantu ne batannonda nsigala ndi kyendi n'ab'emityana mbabuuza we mutannonda mwazimba amayumba nze nengwa sikukolima tebagala mazima bannayuganda mulekeraawo okuwagira ebintu ebitabagasa ne muvumirira ebirungi bye mwaliyigiddeko nze siina mikwano omuntu kujja nga newaye muganda okikola otya nze ekitono ennyo omwezi kyogera kwa kyekyo oba oli alowooza ndudde omwezi ninnyonnyonyi emirundi ng'esatu kinene noli akirowooza olaba nga kinene alimba ekizoko bannemba abamanyi kibagaya abamanyi nga Debbie amanyi ate babuulira bituufu abamisiride saala kati amanyi nkubire naye akwasi mwagala abeere nnyo mu butaala abasajja ajja kumunzibako omwana w'abandi muwanvu muto mweru American height ayina n'amagezi sobola okuba muwanvu ng'oli muwawa saala ayina amagezi ate akkiriza okubeera omukazi omanyi abakazi bali eyo beefuula bannakawanga buli lwolowooza nti osobola okukompitinga n'omusajja olimba wallahi mugamba abasajja tebagaba tebakola ki teri musajja mukazi amuwulira yes that's it naye Debbie naye yali mugezi era ne Debbie era naye ayina kye yafuna nange nyina okutuuka okuzaala ziri bumbuzi nange neemanyi kyendi yes nange salawo era omba olina amagezi era sinze bagamba Debbie talina amagezi very 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 intelligent lady kale honorable nga tunatera okuba nga tumaliriza campaign nalabye wazenga independent right yes is it right yes okay nasazeewo nze n'okujja okwesimbawo obutabalimba mba njagala kugabana ku magezi ge nnina n'abavubuka ne bannayuganda era oli anvuma okunfiirako tawaanira bwereere n'okutuliisa bye tutalidde lwaki nasazeewo nzija independent nina era ze nakola luli mukusooka bwe najja nalina abantu abaŋŋamba nti bintu bino byokola kwanza nali nkola ebintu ebyenjawulo nga siri mu politics kuyambako abantu ebyobulimi nga ndina amagezi genjala abavubuka mikwano gyange nina mikwano gyange emityana byetwazannyanga nabo omupiira nga baalemererwa naye ng'ojjobagana ne bwokulaba oti kisoboka tuli kwe kumpa amagezi nti ebintu bino bw'obikola nga ate oli ne gavumenti kijja kwanguwa ninga ne Museveni nali muwagira ng'omuntu era mwagala mutaata waffe ng'awagira nnyo Museveni Haji Kafuuma ekakiri yatwagaza ennyo pulezidenti nange bwe nagendako ebweru ndaba ebirungi ebiriyo ne Uganda bweri nga tulina bwe tuli abantu aba balimba so kwe kuyingira NRM naye ekyaneewuunyisa neti ku musalaba ogutali bwange ng'abalonzi ate bambuuza bya Museveni kabaga naye omusajja nze simumanyi nange mulaba buti anti olabika wajjira mu gundi ya NRM naye kitegeeza nti bwe nziddemu NRM nze Museveni mumanyi abantu babalimba eyo nze Museveni simumanyi saana kwetika musalaba gwe oyinza matizo ti abalonzi boti tulemanyi President Museveni abantu mune kye balowooza ate balaba ojjidde mu pate ye abantu kye balowooza naye ngamba nze njajinganga aspiring okuba MP
ebibuuzo ebimu biba binene bwajja mumubuuze n'emikutu gye kwali mugende mukole ki mumubuuze kakati naye ndaba ate kyanneewuunya nekira naabe naalemu nenfuuka threat nti waliwo abalowooza ngenda balyako kino simanya mbeere bwe nti nze ebyo si byendi buli muntu kyompalanira olwedde nkiri nno seenyumya neebaza Katonda wallahi kayinza okumpalana agenda eri teri gye siri gyontwala wa so abantu abamu ab'enalamu nabo bankuba lwekyo era neebaza abantu ba DP bambi bantweetinga bulungi nnyo in fact ye part yantweetinga with love naye nagenda okujja nga ate ekisaawe ekyonoonese liba teriri busa aye wanandika kumbuza bya mmawo okugenda mutu nenga bannaye nze mmawo nange simumanyi n'ebyalowooza n'ebyali tobimanyi kati nembeera awo nga bannaye mubuuze nze bikwata ku nze ng'abantu basobola kuleka lwekyo kati all around neŋŋamba nti kyekiseera naye kutuleka emiguwa nze bw'oba ogenda kuwagira Luzzi mpagira ng'omuntu kyekyandeetanga independent then ne bannamityana nabalaba nga waaliwo olutalo oluli personal nga waliira kiki ennyo naye nga temunjagala it's okay kati lwaki wasazeewo n'ogamba nti koddeyo nga tolaba tibalina gundi gye bagenda kubanga bakulonda kuba munnaye okwogera bwotyo n'abawagizi bo kitegeeza gwe oba munnonze oba temunnonze it's okay lwaki ate wasazeewo okuvuganya wabaawo awangula n'awangulwa era kyabuvunaanyizibwa bw'oba ddala tolina byobadde weenoonyeza bibyo omuntu bw'akuwangula n'okkiriza nti omuntu yakoze eki olaba ne bw'aba akubbye bubbi aba akusinziza amagezi g'obubbi gwe lwaki tewabbi so emityana nakkiriza nti bampangula ate nga bandabamu eri elementi nti nze ndi mutujju olwabo bwe balowooza nti batujju ndi agenti waabwe ekirala olw'okuba nti kyalo n'endowooza y'abannakyalo eyawukanamuko muganda wange nayina hama nayina amamotoka nga nago gabanyiiza bwe ndya chips n'enkoko bibanyiiza bwe neeyagala bibanyiiza olwokati babiraba alaba baagala munakuki baagala banaku bannaabwe oba bwalina ababategeera nzo abantu bankubanga olw'emmotoka olw'essuuti gy'oyambadde olw'essimu olw'okulaba mu nnyonyi ng'ekyo kibanyiiza ab'ekibuga babiraba alaba era bwenzize n'ama yange awo tekikola maki mawulire bannakampala baagala birungi nabikuvaamu era ekyantwala eyo bakuba gye nazaalibwa nkojja era nga ndowooza naye emikwano gye n'emikwano gye gyonna gyanneefuulira olw'okundaba mu yero ng'abantu balina obusungu kwenaaleemu bwesimanyi gye buva amasabo bayita nago ku mutima balina obusungu buki buyitirivu naye mu kibuga mwenkolera mwembeera neŋŋamba bannakampala nti nina amagezi ag'enjawulo n'abo abanneetaazi era baŋŋamba nti genda nze era nga nzikiriza to an extent era we bananvuma ennyo ekisusi olw'okuba sirina bye nneenoonyeza namaganda yange wanyuwaawo kwatiraako tafuuka bumbowa mugende ne narrative ze mulina abantu balina endowooza nti gavumenti eno yebaleetedde obwavu abantu bagamba Museveni y'abaavuwazza abalinaani abawa abantu balowooza buli alina kyalina akijje mu gavumenti ffe ekituleeta twakubabuulira mazima nti n'ebirungi ebiri ku Museveni ne gavumenti etu babuulire babikozese ono mu Uganda olina abantu boogana nti babonaabona ne bakusekerera nabo bali buki ebyadda nange sibonaabona kati nze bwogana nti gweokiikirira banaku nze siriimu oba abajeerajeera naye nga nkozesa gavumenti eno okukola ki siina nti erina kyempadde naye waliwo ebiriwo emirembe ne business opportunities abantu tebeebuuza bwe bayinza kufuna mu gavumenti yaabwe bo bamanyi bayina kuweebwa bintu bya bwereere ekisembayo abantu bamanyi buvunaanyizibwa bwa mubaka wa paalamenti ngenda kubuulira ekintu wano ku kamera nga nkakasa 99% y'abannabyabufuzi bonna balina amabanja era bali bubi oba oli minisita ffe tubamanyi abeewolanga essaawa yonna babatwala ku levo yonna munnabyabufuzi gy'olimu oli mu mabanja tukimanyi muli bubi kati ffe abajjayo twagala kubabuusa era buli ali eyo
nga tomanyi buvunaanyizibwa bwa mukulembeze ng'olowooza nti naddala omubaka wa paalamenti kuzimba malwaliro, kuziika, kukola makubo, kulambula amasomero, ebyo mulimba. Omubaka wa paalamenti kankozesa akakisa kano ye aba agenze okuteesa mu lukiiko lw'eggwanga. By'ateesa sina bya kitundu kyo, aba ateesa bya ggwanga. Era ababaka bwe bagenda eyo mu paalamenti babawa obukiiko mwe bateeseza. Basobola okuteeka n'akakiiko nga tekali ku nsonga ziri wammwe. Kati temuddayo kubanja bannabyabufuzi bye mutaabawola. Kuba ebyaddala bwe mubeera abantu 10,000, 5,000 constituency, omubaka ng'alina okuziika buli lunaku, alina okuzimba emizikiti, amakanisa, amasabo, biki, sente yazijja wakyo. Obola bannabyabufuzi babbi. Kye bateekamu tebakijja nayo. Ffe tubamanyi, ffe abali eno tuseka. Era ng'oli eyo oli muwagizi wange obadde olowooza ogenda kunziba nkulaba. Omubaka wa paalamenti sirina kukuwa ssente okumpa akalulu. Otulekedde ki? Tolina kyotuwadde ggwe ompadde ki? Nze byenkuwa mbijja wa? Anti kiri kyalo. N'ekibuga abantu abamu babimanyi bwe batyo, naye bannabyabufuzi beewola, batunda n'ebyabwe, era akalulu bwe kamukuba bambi badda mu kyalo. So abalonzi musabiriza nnyo, mulekere awo. Abantu bano bemusabiriza already bintu bya famire yaabwe bimulya, mubaavuwaza. Ate omala ne mubavu olaba ne baba yawangula kasala kaafuna ako tekamala nakuzaawo byakola ki. Era njagala munnabyabufuzi atalina bbanja ankubira essimu mugambe nti olirina wa. N'abo bonna be mulowooza ni mawulire mubalaba, temubalaba. Era nze byobufuzi era bijjamu nga tekyagenda kunziba. Nze nzijja okugabana amagezi tufune n'abantu n'okubalaga ebirungi ebiriwo kati. Abantu mulekeraawo okugamba nti buli muntu ali bubi, mulekeraawo okutukiikirira. Kyo kibi, temukiikirira buli muntu. Gwe ganze nkiikirira banno. Naye waliwo abantu abali obulungi nga gavumenti eno olw'emirembe egiriwo alina byafuna. Olw'okukolagana n'abantu abali mu gavumenti mu positions ez'enjawulo, oba different wadde towagira policy ideology, but you can respectfully compete. Era njagala kufuna omukisa bannabyabufuzi abo abali mu kuliidinga abavubuka, mbabuuze ekigendererwa kyo ki? Kigendererwa kyo ki? Lwaki oli mu byobufuzi? Kuba bannabyabufuzi n'abo abakulembeze ne be bakulembera batabika ebintu bibiri. Okwagala ssente n'okukulembera. Njaga kubagamba abatuuliza n'abatulaba n'abalonzi abayisuubira okubeera ttiimu luzzi. Munnabyabufuzi taba mugagga aba aliwo okuweereza abantu. Bw'ajja nga mugagga aba yeerekereza ku budde bwe ne resources ze okutereeza eggwanga n'abalala bafuuke nga ye. Ekyokubiri takola poliisi ng'akyamuukiridde kuwulidde ababiri. Kati mulonda abantu abakyamuukirira buli kimu baakakiraba n'alinnya mu wirubaalo n'ateekako emigaati ne yeekulula. Ngawo ye waffe nze siri bwe ntyo. Anti oyo abamunaku munnaabwe. Bw'olaba nga pasita omugagga abamubbi ababbandiga. Pasita olina kubeera nga oliwo kulyowa myoyo nga weerekereza weerumya. So pasita oba oyagala ssente jangu mu bizinesi, suubula ekintu kya $5,000 kitunde 10 ofune 5. Bwe batyo bagagga wala muntu ayanoonya ssente. So abavubuka tubategeeza nti oba oyagala ssente genda mu bizinesi. Naye oba osuubira okufuna ssente mu byobufuzi, mu bya pastoring, bigendemu at your own risk. Era kyova mugenda kukolimira ng'abantu mutandika okugamba buli muntu afuna mu gavumenti, afuna wano. So n'olw'ensonga eyo njagala kubakubiriza mwebuuze ku abo balina level gye baliko. Mumanye, mwebuuze ekifo ky'okutuvuma. Nzi ne bw'onvuma tolina kyonzijjako. Era ne bw'onootannonda nja sigala ndi kyendi kuba ndi mu bizinesi. Era nkubiriza bannabyabufuzi temuteekamu temubawa mubeere bakodo nnyo this time round. Abalonzi okusaba mwe muleesa abakulembeze abatasaanye ne mufiirwa abasaanye. Naye nkubiriza bannakampala mwenna ngakasa nti nze mukulembeze bajje bakulonde. Bannamityana bakojjange babukojja baagaliza nammwe mulabe ekitangaala. Bwe mba mulonde bantu banaakolera abantu. Si kukola, gavumenti yeekola. Nkola ki? Toli ku ground, nze siri kansala. Nkole ki? Omubaka pulame sirina kukola ku ground. Nkolera mu paliamenti. Tetukulaba ondabako biki?
Ani balina indisciplinary ganda tukulaba ku ground. Nkoleko kinza takuba budongo ku ground ya nkoleki. Ebyo binarrative ate ne government etukoze bubi. Kala abali mu position ezenjawulo. Tetusomesezza abantu bulungi. Kyobala abamani batukuba. So ne president event tumukubira omulanga. Fa abalina mwembavu wetu lya bakyali ready. N'aba opposition bona. Opposition kikiza ku opposing ekigambo tukikyuse. Abawabuzi. Buli muvubuka ali wana anoonya ssente. Noonya wali ssente va mu kulayalaata. Weebuze kubazirina. Abamu mulina ebisiraani. Nitaaga kusabira mugoberera ebintu bye mutamanyi n'ovuma abantu newejjako n'emikwano egyali badde egikukola ki egikukwatako buli omu noonya woofunira buli omu gw'omanyi ky'oba oyitamu ng'ozze mu kazigoko. Kale honorable campaign zitandika ddi? Campaign zaatandika naye kati campaign z'ekibuga teziringa za kyalo ez'emiggo okwegoba sukaali tugenda kubeera ku mikutu tujja launchinga program zaffe. Abo bokka bategedde bye ngamba be bangoberera. Aba bakyalina endowooza ey'obubuyabuya nze okuwangula seetaaga bululu bwonna neetaaga bululu butono nnyo bumpanguza. Era abo abanaaba banneesize ne balaba nti byenjogera bigasa, I welcome you to contact me anytime. Omuntu ayagala kumanya bakola batya ssente Bulaaya okulayo ki abantu bagende Bulaaya kuba byeyo mukoleyo makampuni beereyo ng'ojeerajeera mu muzira kukolera balala mujje mutuweebuuzeeko ne bwe bunaatuwala natujja sigala nga tuli kye tuli. So kale kyekyo. Kale Honorable Luzzi Abraham neyanza nnyo neyanzeege. Assalamu alaikum. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh.